Ngamba watala. Amudali kira ukaba. Mukaka nenda kuba simu nali mpulira nakwa bali batumuzo sente namwe emitwalo 2 mukaka naliwo bagage mutaze iki mutaze tonzera agala kunsta Twagala koza bintu. anjo sebintu mujukira nyanyo bereya nange mutaze kana kavuka manya akabyano katiyo nzakanaza nzakawelera biba nange zembikoye mubanaki mutase banesa oli kyonsonyi nalikwanira bwerere banange ensonyi basita muri munene nzikiriza oli munene doni byonna yali abingamba mbyogere naye nga oli munene ebyaddala nampasisa n'embaga e Uganda simanyi ebyempapula banange munsonyiwe njagala kudda munsonyiwe sitamu banange nkoye nembeera atwala abaana ku ssomero. Era omanya bumanya nti oyo emusiriki omukazi abagambye nti omuntu eyansasula ssente alina amataba manene gamusiikiriza yagwanga n'ebibuuzo nti amatama gamusiikiriza amaaso gagwamu alina enviiri nto kati mwe muba mumanyani muntu kyalina amatama ku Bulaaya nga gamusiikiriza manene ow'enviiri ento mpulidde n'entumbwe simanyi ziriko maapu za Uganda mbw alina ebisente simanyi ku mukono. Ndakko amaze okubabuulira bannange tukozese logikaawo nammwe mukiraba bali ku live. Ndakko abagambye omukazi alina amatama manene simanyi gamusiikiriza yagwanga n'ebibuuzo nga talaba amaaso gali muli mbu omutwe mulinga mupiira simanyi enviiri nto kakati ani oyo bannaaye Boloza ani oyo bwe tomanyi nti Donizera alina amatama amanene ate kati era n'ekyo nakyo tukikweka nze nakku muyambyeko omukazi aliwa abannyonnyola nti amatama manene simanyi olubuto lunene simanyi alinga alina enjoka simanyi biki mwera muli wano mubuuza ani alina enjoka ku bantu mwe lumanyi abali ku Bulaaya oba muntu kyalina amatama amanene n'omuto okutali enviiri. Senga asidi mugambe bakwatagane n'ennaku bulungi nakufe yamaze dda okutubuulira bali ku life omuntu tumumanyi. Mwe mwamutegedde dda? Aye fe twamutegedde dda senga asidi oba kannamanya muntu ffe nga abali ku life omuntu twamutegedde dda omuntu w'amatama amanene mumumanyi ow'olubuto olunene. Ku Bulaaya? Ku Bulaaya kati oli waavayo n'agamba nti omuntu eyaŋŋambye alina enviiri za lasita muvubuka mweru omanya bumanya nti oyo emusiriki oba penge kuba kati naye omuntu alina amatama amanene ku Bulaaya ali omu n'olubuto olunene eyeeteeka ewala kati ataani omulala. Olaba n'emusiriki kiba kibi nnyo okujooga abantu ng'omanyi nti enkula yo nyangu ya kudescribingira abantu balala gitegeera. Kati nako kumutwale Monaco. Mumutwale ennaku emunako nnaku yatubuulidde dda naawe. Olaba singa omukyalo oyo atankula entalo nga yali mmodo. Olaba kati nnaku asobola okukola olutalo ne bamunnyonnyola abantu ne balwawo okumutegeera. Naye gwe omanyi oliko ebivumo oli mwangu wa kunnyonnyola abantu bakutegeera abantu kati bakuvuma bayitana mu bugero nti ngamba oli w'amatama amanene ow'omuto okutali enviiri ow'olubuto abantu nga bamanyi. Kyogamba oli abantu nga banguwa okuvumibwa. Kiri kivumo kyennyini aliko ebivumo yatankula entalo muntu ajja kuvuma oli ajja kuvuma. Bambi nnaku mutwale Monaco kandeke n'abalala bateeseeko ne bambi nnaku mu mutwale Monaco nnaku ffe yatuwadde dda ansa. Tugenda mutwale Monaco. Yogera bambi ne Senga Asidi omugamba abantu bategedde. Yogera ne Senga Asidi emusiriki omugambe tanyiiga. Abantu bategedde ow'omutwe okutali enviiri ow'amatama amanene agamusiikiriza ow'obubuto simanyi nsangi
bamutegedde dda ogambye yaani abantu basobola omutegeera batamutegedde Donizera ew'amatama amanene eyo ow'olubuto olunene ow'enviri ento teyanziza nnyo ssebo aha mama olwadde bakuba nakuye yalazeewa tufune wano omuntu omulayo buli omu asobola okuba munnaage wewadde okuba alo Kawani kiraye. Kawani stede Naye omwana nako bayikyayogedde. Nze nina ebisoko. Nze envuma. Annanga abaana baakona. naye nga ddala sitole ekinayo Tewali tabu. Naye nakusimula nga bwe tulowooza. Nako muyaayo olaba atumye ansa n'agitwadde mu magezi enkyasookera. Neegaana weegaanye. Naye w'amatama amanene eyali akakoma convocation endonezera teri kirala. Tugenda kwogera nali nga baayi. kale baayi sebo tweyanziza katukwate omulala alo naye kyogamba abaana basiize dde obufaananyi abaana bano basiiga obufaananyi bano jaji alo Eki wanje nabagambidde ow'omutima omunafu vidiyo gyesonyi ojja kudda edda mubeera abo nga bwe batukalakata bwe bawaayiriza nga muli eyo musanyuka busanyusa vidiyo yakuteesa ngenda kukomyawo nnaku nkomyewo ne Ssenga Asidi batuwe verdict alo wanji oli mutoyi oli mutoyi bamuwameka ne kati bamuwameka kati byo byatuvumisa ayagala gobamugaga ave ku Facebook tetusobola kugobya ewaka naawe osobola okufuna naawe tereera naawe notereera nga gwe naawe omuntu
okitegera bulungi buli kimu nkimanyi Yayanazo kwogera neddonisera kwagenda kuweereza likodingi naye alaba kati tebwana neekwasa nange nja kuvuma amataka ago ge bamuvumira emibwabalimwagira mugezi n'amataka n'olubuto era yesangi mayi enkwateyo omulala asembayo ndaba wano badogo nga bangi abakuba amasimu simu ng'evugira kumukumu halo Richi wangi bannange nze nga sinaba nakubuuza naku talina gy'alaga nakwa sigala wano naku talina gy'alaga nze Juliet simulabangako naye naku talina gy'alaga nga talina kyayogedde ffe bya describe nga tetwagala manya mpaka ng'ayogedde buli kimu bw'aba takyogedde talina w'alaga nakwo kyogamba tumuleeta ayogere buli kimu bw'aba talina kyayogera talina gy'alaga doola lunaana omuntu lwakolera ennaku bbiri ezulu zizidde ennaku bbiri doola lunaana omuntu gye tukera ne tukolera ennaku bbiri gy'avumira omuntu zavumira Juliet atuleete atulage evidence atulage ki Juliet baleme kumuzanyisa atulage evidence tumusonyiwe lumu tewali buzibu kasita kwali naye awulira naku talina gy'alaga temumuzanyisa nze nalaba Juliet sirabangako Juliet ng'anyiize nengamba malaayo oyo yavuma Juliet n'amuvumisa ebivumo ebyo talina w'alaga nakwagambye mbu bamugulirira ne bamwogeza ebintu oba bamuguliridde tetatusiriwaza nti omwongo gwe tomulabye nti ne kati abadde tatamidde bwatuye bwabeera gwali omulabiko ng'atamidde aweddeyo alo simu bannange eri bize gyebali yesebo gyebaliko agamba ki muganda alikiriya tuli basanyufu nnyo okuddamuko mulanje kintu kiguuminge tuukira ku mulamwa ogamba otya baali batutaddeko embeera naye kati buli kintu kiri stede kati sebo kati teesa buteesa banesala gyo nemulabye naye tumuyita ate banantu banagamba nti ate munange naye omulamwa naye awulira naye agala kwongerezaako twebaza nakwo okuvaayo okwogera amazima abantu bangi bosirikira amazima ne baleka abantu mu kizikiza yesebo naye nakwo avuddeyo n'ayogera ensonga ye buli muntu agitegedde kubanga twali twebuuza obuzibu buvaawa amazima wavaayo n'oyogera ensonga abantu baagana okuzitegeera munange ate munaye bakola ekinze nabakola kiggwe ddala wowitunulatunulamu ng'ekyoba omanya tuli wamu naawe pakalasi kyakabi nnyo bulaadi akasembayo abantu basaana bakimanyi nti okugenda e Uganda teri muntu agenda Uganda nga talina ssente tekisoboka tosaalinya nnyonyi nga ddala okimanyi tolinamu kasente nga wakiika amazima drunkard style yabakuba oba bakkirize bati baagala oba tebaagala yabakuba taiki beerabira nti gwe wasooka wabiyitayita mudda omuntu wakirukwekibako n'agamba jayo sente gwe omuntu ayinza okugenda e Uganda nga talina sente ng'abadde Bulaaya mwanange nasirika neŋŋamba waayi kambirekere amazima omanyi bantu bamala ne bakizuula kituufu yewe weebuuza omuntu omubuuza ebiseera lyoffa kinaye bwe liba lyali ettaka nsonga ndindi nnyo ku bintu ebiri mu Uganda nali balekera nga liriko enkaayana era situni basigala nga bannemeddeko
ensi bwetyo bwetambula tukwagala embeera actually kankubulire which you inspire a lot of youth ku bintu byokola ye inspire ngani nze nyiza mwegomba coach tebabyagala ebyo no question nze nyiza mwegomba coach ye nga bwali bantankula leero nabagambye nja kubalaga ekyamazima sinayinza beegombako kozi buli kintu kyokola awo nkyagala ekigembazima byo right okusiima kale kyaka tukulidde mu ghetto tulidde mu ghetto allo Hello, yes nze Amdale waddala. Amdale ekira okukaaba Amdale leki nange nsaba musonyiwe nange nvuma akabwa bituma nange munsonyiwe banange njagala kudduka wali wa Ddooni banjozesa ebintu njagala kudduka muntaase banange ekituufu kingi nze njagala mugagga nenakuwe simu nali mpulira nako abali batubamubuzo ssente namu emitwalo 2 avuma mugagga naliwo bagage muntaase iki muntaase tonzera ayagala kunsita toyagala kukoza bintu anjozesa ebintu buli wantamiira abikira anywa nnyo bbereya banange muntaase kana akavo kamanya akabyano katiyo nzakanaaza nzakawulira bbi banange ze mbikooye banange muntaase baneesawo ekyo nsonyiwe nali nkwanira bwereere banange nsonyiwa siddamu oli munene nzikiriza oli munene Ddooni byonna yali abiŋŋamba mbyogere naye nga oli munene ebyaddala nampasisa n'embaga e Uganda simanyi ebyempapula banange munsonyiwe njagala kudda munsonyiwe siddamu banange nkooye nembeera atwala abaana ku ssomero nayoza ebintu nebase ne bazukusa nti owaaye jangu embwa epamye jangu ogyewo bbi banange nze nkooye banange muntaase nsaba munsonyiwe byonna binayogere tebyali byange oba Ddooni yandoga banange njagala mudukako okoyo okusangula embwa biwembwa mbadde basiranga nti owaaye embwa yapamye wali jangu ogyewo bbi naye nga lwakinze ku Amerika kuno lwakinze bikinsaba nsonyiwe naye njogera teyalinze ebisiiti zonna zaali za nassa baali balimba tebyaliyo zaali za nassa tebyaliyo yonna lisiiti zetwalaganga zaali za nassa naye kasajja gooli kagezi zaali za nassa eno firimu yalinza nnye mwebale kunsonyiwa bannange kansubenti meseji yange etuuse naye nkooye okuyola bbi w'abaana omwami bagamba mulwadde si mulwadde alina wana anywa kacyayi si mulwadde ali wana anywa cyayi balimba anywa kacyayi wano anywa kacyayi agenda kukola balimba omwami mulamu talwalanga jesi bafunamu obutakkaanya takyanyega mukazi bafunamu obutakkaanya yagenda e Uganda nalina sente z'omwami ebyo yanyiiza omusajja yagenda tamugambye